lwabadde lwajjo omukulembeze w'eggwanga waliwo omukolo ogumu gwe babadde bamutegekedde era nga yabadde alina okubeera nga ate ajja ng'omugenyi omukulu. Buli kimu kyabadde kitambula bulungi nnyo era abantu babaddewo until president we yatuuse okubeera nga ate munaye awa speech abantu eno ababadde mu kisaawe ne batandika okubeera nga ate beekandagga ne batandika okubeera nga ate bafuluma ekisaawe era omukulu bamulese ali mu kubeera nga ate ayogera nga bwe kyatuukawo ku ensonga zaali za Efries, I think Efries bali side wali Kololo abantu batandika okubeera nga tebafuluma omu ku omu omukulu ne bamuleka nga akyayogera yekka ngenda okubeera nga tekutera wakatambyako otuwulire golooza ki ku kikolwa kino ekifaanagana bwe kiti era abantu bwe bati abayiza okubeera nga tebalekawo omukulembeze w'eggwanga ng'ali mu kubeera nga ate ayogera olowooza bayiza kubeera nga tebabakolera kigenda kubeera nga ate mbikutirawo wasobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwe yatambudde side yese bwe naba kujendooza okutwaleko ne wa full figure alina ebigambo bye yayogedde full figure oba yeesiga kyaleka alina amaanyi mangi nnyo naye kyonna kyonna tekiri ngenda kubeera nga temukuterawo naye osobola okubeera nga te owulira biki bye yasobola okubeera nga te ayogera ku bakama be. Genda wansi mu comment section atubuulire golowooza ki ku byogenda okubeera nga te olaba mu video nga bulijjo likinga ate sharingirako abalala tugeteko mutokole subscribinga akade kajja kubeera nga te kakwalatinga kakoneko buli wena bandese video notification ejja kubeera nga tijja waggulu wali anti kakati agaliwo gegano nkomawo n'amawulire amala mangi nti mubaawo. You are not downloading. President Museveni oganye okumanya abantu abakukolera. President Museveni oganye okumanya abantu abakwagala. Ze neewuunya onoonya jjajja Nalwayiso n'obanga anoonya eggulu. Naye abaana batasaana kwambala lugero General Kuki ne bannantongo batutte tiketi za kutunda Sofia abo abalaba era ssente azibawa. Naye keera ku makyo gameni naka full figure onoonya Nalwayiso. Ate buli muntu abakolera mu mufula enemy wammwe. Simanyi lwaki buli muntu asupporting ennyo NRM n'ajambala abeera enemy. Labira ku Namyalo enkuba gye bakuba Namyalo. Namyalo buli omu amukuba. Nalwayiso bamukuba. Namyalo bamukuba, Nalwayiso akubwa. Oli Katonda w'oku nsi. Mundi yali amukuba nnyo tamala emirundi. Ndeka mnange tonjogeza bintu binango bya wano. Bayinza okukola essimu emu ne sidda ku radio. Ne sidda ku TV anyway. Newe sidda abaana akayimba ke nasanze ndiza wamakiika avuddeko. Abaana bagamba ebigambo butwa bwennyini kavidiyo akwatambula nnyo nga bataddewo ekifaananyi Kyagulanyi. Tosobola gamba abawagira buli awagira Museveni yakeddeyo kennyini ne yeeyogera ate munaye Bayibuli egamba nti Katonda aseeteza ensozi ne zitamanya. Bayibuli emu egamba Matayo egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bya Kyagulanyi. Twamulebe ne Tayeebwa ojja kumpa ekifaananyi ekyo nga simayo gye balimu n'obwama ne Honorable Tayeebwa wa NRM mu bukulwe tekiri mu kwekweka. Basila wanta mongo bonna yabadde ne Saabasiru oba onyawo ne bakuyita ogenda okanga bakuyisa bakutekeri muka ina mongo gye bantuuze eri mu kagundi eri gye banywera ebyokulya ebirungi ne kakofi nga bakubabaze kati engeri gye ndi bwongo yabadde ne Saabasiru bayagambye abawagira Museveni basiru babanga sipiika muwagizi wa Kyagulanyi bale ku meeting Saabasiru wa meeting Saabasiru n'omwaka fuba Saabasiru n'omuga age nene nnyo nga munno mpuuga ali ne ku kaadiyo ali wali mu mukomerera. Bayibuli egamba naye musajja gwe ne bw'olifa ne tulonde Saabasiru ani asinga okuba omuwagizi wa President Museveni? Ye Saabasiru bwe yabadde agudde mu kifuba. Bayagambye abawagira Museveni basiru babanga sipiika muwagizi wa Kyagulanyi bale ku meeting Saabasiru
wamitinza Saabasiru n'omwaka fuba Saabasiru n'omuga age nene nnyo nga munno mpuuga ali ne ku kaadi yo ali wali mu mukomerera Bayibuli egamba naye musajja gwe ne bw'olifa naye tulonde Saabasiru amalaalo ani asinga okuba omwagizi wa President Museveni ye Saabasiru bwe yabadde agudde mu kifuba wabeerewo candidate at every level ngali studied, checked, tested and trusted. Ate twabadde tugenda mu West batulemeseza bulemesa ogenda Fort Portal Museveni agamba tetulinayo buwagizi naye ate bw'aba atulemesa agamba abantu bajja kweyiwa mukubo baziba amakubo bagenda kuvaawo tuleke tugende tuswale nga tetulina bawagizi so kikulagira ddala nti bana abantu effort gye balina ku making sure nti batwawula n'abawagizi b'omulamwa guno gwe tutambulirako so kinsanyusiza nnyo basebo ne bannyabo nti tuli wano olunaku lwa leero wano kembafunye mu abakulembeze ab'omu Buganda newankubadde nkiikiriddwa nnyo ne Deputy President waffe Haji Mwanga Kivumbi naye nange bino kambi bagambe first and foremost mwe bakulembeze ensonga lwaki abakolonialist bwe bajja wano kye baali balina okufuba okukola kwe kudinayinga abantu baffe obukulembeze kwe kubajjako obukulembeze era nga bwe bafuna abantu baffe gwe bagoberera bafuba nnyo mu compromisinga ne bamukozesa ebyo ebinyigiriza abantu baffe bakozesa abantu bangi nnyo nga mwe mwali ne Apollo Kaggwa eyali Katikkiro ebiseera ebyo kati no bwetu bwe twamaliriza ettaka lya Buganda balitutte bwetu bwe twamaliriza nga batu amtwistinze okukakanyizibwa Buganda bwe kwali ne mu bitundu byammwe yonna Mwami Museveni studying nnyo ba colonialist anoonya abo abatuukibwako ensonga n'abakyusa obwongo bo ne bagenda bakyusa abalala yensonga lwaki ffe twalabirawo ekizibu kya Uganda under Museveni ne tugamba kakati tusooka connectinga n'abakulembeze tuconnectinge n'abantu era bwe twakonectinga n'abantu basebo ne bannyabo ekyo kyatuyamba nnyo nti kati buli muntu mukulembeze buli muntu bunnamawulire buli muntu mwogezi weegwo omulamwa gw'abagoberera naye bwe buli makulembeze mmwe ate mulina obuvunaanyizibwa obw'ensusso nga n'obuvunaanyizibwa obusookera ddala is to diagnose the problem and understand it tetusobola kulimbagana nti tugenda kutereeza embeera nga tetumanyi kikyamu what is wrong kikye mwagala okutereeza understand the plight of the region where you come from mwe abava mu kitundu kya Buganda kino njagala nnyo mu understanding pain n'ennaku y'abantu bammwe oba ekitundu kyammwe bono etwogere olwaleero batono nnyo kino ekitundu abakiyita Buganda kubanga kyali kigenderere kino ekitundu kijjako erinnya lya Buganda okituuma Central twali tutwalani aliwo nene tufunye agenda okwesimbako kaadi yaffe ne tukuba engalo ate eno hawano tetulina candidate twafunye candidate twali tutwalani aliwo si bwe kiri ku mulundi guno ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi so tugenda kutwala oyo eyesigika ali capable ate nga ali reliable tugenda kutwala oyo ayina obusobozi ate nga tusobola omwesiga bangi mulina obusobozi mufuwa oluzungu musiba amatayi naye tetubeesiga n'ensi tebeesiga so njagala nnyo mumanye nti tetuli basiru kimala musota kutulumira mu kituli kye kimu emirundi ebiri so let's get involved abamu mwesimbewo nze navayo ne mbakubira omulanga muveeyo mwesimbewo baganda bange buli wamu mwesimbewo muchalenjinge n'awali omuntu vayo nawe olage obusobozi bwo tubapime buli wamu so get involved brothers and sisters abamu muveeyo mwesimbewo abalala abateesimbyewo mutuyamba okuorganizinga n'abalala mubeere mu bawagizi naye buli omu abeeko kyakola mu kulonda kuno
namwe baganda baffe abali eyo ba foot soldiers n'abalala ba citizen b'eggwanga buli omu mu Uganda buli muvubuka eyeesobola nsaba abeere foot soldier. Buli muntu yonna gy'ali weewandiike. Tetujja kulabira ku mirimu gyo. Buli omu ageting involved basebo ne banyabo mu ngeri eyo tusijja sobola okutendula mu M7. Ekirala basebo ne banyabo kyenjagala basaba naddala mu abakulembeze mubeere kwalaali. Be real. Mubeere kwalaali kuba abantu basobola okulaba omuntu abadongowaza. Abantu balaba ate ffe tugoberera abantu. So be real. It's important to tell you that you must be real. Faith. Tetuli just kibina ky'abyabufuzi. Bannange tuli wano eno National Unity Platform kyekino ekitebe kyaffe. Naye ffe tetuli kibiina ky'abyabufuzi. Just tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. We, the people of Uganda, are bigger than NUP. We, the suffering people of Uganda, came together under the theme of people power. Fetuli people power. NUP is just the organized version of us. The political version. Era NUP ebera functional mu ngeri ya kulonda, mu biseera bya kulonda. Emirimu gye tusinza okukola myaka 5 egiyise. Tegibadde organization. Wabula mu M7 making sure ateka ku pressure kulabirira basibe kujanjaba balwadde kujja bantu makomera era ekirungi kyoyagalize wamwe olino kyagalize walala yonna. Nenga bw'obyagalize walala ne wammwe byagalize eyo. Tosobola kuŋŋamba nti onjagala ng'ewammwe gy'ova toyagalayo. Nate tosobola kuŋŋamba nti oyagala ewammwe gy'ova ng'ebigambo byo byokka bye bikyogera ng'ebikolwa byo tebiraga nti gy'ova oyagalayo. Ate gy'ova si just ttaka na miti na ekitundu bantu. Ekitegeeza ne kino ekitundu bantu. So ekino okusooka bakwatako ku mutima bwe bulungi oba welfare y'abantu bammwe. Speak about that. Era njagala mumanye nti mmwe muli very targeted kuba muli very feared. You are very feared. Kino ekitundu kyekiyisiddwamu ebibi kyekiyisiddwamu n'ebirungi. Enkulaakulana ng'ejja mu Uganda yayita wano mu Buganda. Yatandikira wano Kyovola wali capital city. Era ebitundu bya Uganda bitwenyumirizaamu kuba ffe tubadde inlet y'ebirungi byonna ebiyingira wano. Naye n'ebibi historically byayitanga wano kuba ne ba colonialists ne ba slave traders business yabwe basooka gisimba wano. Ne ba colonialists batandikira wano. In fact abantu abamu nga Kaabaleega n'ab'ebusoga nga balwanyisa ba colonialists abantu bano bakozesebwa nnyo nga ba collaborators oku enslavinga no colonizing ebitundu bya Uganda byonna. Gwe ng'omukulembeze mu Buganda njagala kya understanding. Naye okusingira ddala ekizibu kino kye tuyina kyayita wano mmwe mwakireeta abantu 50,000 ate ng'abo be baatubulirako bangi nnyo paka olunaku lwaleero tebannaziikibwa oba tebaliziikibwa paka nga Museveni tumaze omugoba. Lwaki? Kubanga alina obbalaga obugwanga bw'abataata bammwe ne bamaama bammwe ne bakojja bammwe ng'engeri y'obbatiisatiisa nti mmwe mulaba ekyo kisobola okuddamu naye nga wajja kyasobola kubeera. So it's important for you to understand the plight of your region and to be outspoken about it and to be unapologetically yourself. Njagadde nnyo Deputy Secretary General waffe akyogeddeko titobeera shy kubeera kikyoli naddala ng'oli wano mu Buganda. Wano omuntu yenna asobola okubeera Omuganda. Kyovola tulinayo Abaganda Wawu, tulinayo Abaganda Gere, tulinayo Abaganda Nakabala. Mumanye enjawulo ne Bakaswa. Tulina Abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira ddala Abaganda n'okusinga abaazaalibwa muno. So buli muntu ali mu Buganda oli waddembe okubeera Omuganda. Nza kugamba nze mubanda wa Kabaka. Kasita ofiitingamu n'oweeyisa ng'abantu abo bwe beeyisa bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tekitandise ku mulembe gwaffe.
mumanyi omusajja gwe bayitanga Daudi Okyano? Daudi Okyeng yali mukwano gwa kabaka, yali mukungu mu lukiiko wano. Kummwe bonna bonna tewali yali azaaliddwa. Kati oyagala kuŋŋamba tudda mabega oba tudda maaso? Tulina kubanga tudda maaso. So temuwuliza tribal sentiments za Museveni, but very importantly understand the problems of your region and speak about them. Totyanga kwogera ku kutulugunya kuli wammwe, totyanga kwogera ku kibbataka kiri wammwe, totyanga kwogera ku busosoze buli wammwe, kubanga bye biri mugenda maaso. Njagadde nnyo kibabuulira mmwe abakulembeze b'omu Buganda muno. Kuba abantu baffe many times tebafiringa represented. Understand the plight of your people and fight for them. Tulina muno bannaffe bangi nnyo. Tajja kwogera ku nsonga ziruma bantu ba Buganda. Ne bw'ozoogerako atajja kuyita musosoze nti toyagala Buganda, kuba ozoogerako n'obusungu. Muli baddembe okunyiiga oba bawe ekinyiiza. Ate abantu mubabuulire, kubanga Baganda bagamba ow'ebbango bw'otomwerumukira teweebikka. Mulina okulekerawo okwekkiriranya. Omuntu yenna bw'akukyawa olw'omugamba amazima, oyo aba yakukyawa dda gamwongere ogamugambe. Twamala ebbanga ddene nga tugamba tugende mu kulonda oba tetugenda mu kulonda. Naye twabayo ne tubategeeza nti tugenda kugenda mu kulonda. Si nti tetumanyi Museveni kya pulaninga kola, tukimanyi. Naye ffe tupulaninga kola ki? Lindako tokyogera wano. Tugenda mu kalulu kano ke tuyita protest vote, kalulu kakwekalakaasa. Okwekalakaasa mutya sijja sikasuka mayinja. Welo abalala nga kye kibakolera ate nabo sinze nje okujja obbagana. Naye tugenda mu kalulu kano okwekalakaasa nga tuprotestinga nga twekalakaasa tuwakanya byonna ebiri mugenda mu maaso, obubbi, okunyigirizibwa na buli kimu. Era tugenda kuddamu tuwangule Museveni. Kya planning okola ne kye tuna respondinga ebyo byaffe byakuteesa. Ne tuddemu tumuwangule ku presidential level twamuwangula. Ne tulina okukkiriziganya. Tuyinza okuwa ensonga nti tetwali ready bulungi. Tuyinza okuwa ensonga nti twalimu ensolima nnyingi. Tuyinza okuwa ensonga yonna. But we have had 5 years now. So kana akalulu ke tugendamu Baganda bange. First of all, nze my message to everybody, manyi wantu tulinawo abakulembeze, tulinawo ba coordinators, tulinawo n'abagenda okwesimbawo. Mbasaba mutwale obubaka eri bannayuganda bonna benyigire mu kalulu kano bonna. Batya buli omu asobola okuzanya paati ey'enjawulo, waliwo abagenda okwesimbawo. Nze mpozi nga muleseeyo omulala, naye bwe waatyo wali mulala anze mwewulira musaba. N'ekyo tekimala. Twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni ku buli level kuva ku LC1 paka waggulu ku presidential. Ate si kwesimbawo bwesimbi. Kubanga eno tegenda kuba by election, wagenda kubeerawo okulonda buli wamu. Manyi nti Museveni akozesa ssente zaffe nnyingi, manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna eza coercion. Ne tusobola omustretchinga bwe tuba tuli deliberate about it. Museveni bw'aba wano ekawempe yaleese abajjaati n'aba piso n'aba diso simanyi n'abaani bonna n'abamalayo, naye ne tumuwangula. Abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga giijo nga twafunye information nti bali mu CMI bali mu batulugunya. Mwabo mulimu muganda waffe gwe bayita Ibrahim Kimera, oyo nno ow'e Masaka. Waliwo muganda waffe gwe bayita Shakul Sentongo, oyo w'Ejjinja. Waliwo ne muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael w'e Matugga. Bawambibwa, tewali official statement yonna egamba nti bali wano oba bali wano, ne tumanyi nti bali mu CMI bali mu batulugunya. Twongera obbabanja. Mwami Museveni ne batemu banne balina okumanya nti tukimanyi nti bannaffe babayina.
bayinza okuba babalinako obuyinza ssaawa zino naye ekiseera kijja kutuuka tujja bababanja nga bwe kyababanja ddamulira nga bwe kyababanja kibalama. Mu ngeri emu njagala n'okwaniriza mwannyinaze Fortunate Nantongo. Manyi nti wakyabulayo akabanga mwezi gujja lwayinza embaga bweyinza okubaawo naye nga twamugwana dda ate si yekka ne Honorable Mpalanyi mwamulabye ate nga si yekka namutaawe yababuzeewo wano kati ate si yekka ye Lutamaguzi ye yeekwana dda naye nga twesunze olunaku olwo olw'ekitiibwa lwe tulivaayo ne tukumba mu lwatu ne tweraga ffe twali tukwatagana ne mu ntandikwa. Amazima gali nti bwe twagenda mu 2021 twalina okulonda. Ekibiina kyaffe kya NUP kyajja so suddenly ng'abamu ku bannaffe bali so locked into ebibiina bye baalimu. Naye era nga mission yaffe bwe yali nti tetufokasinga ku kibiina, tufokasinga ku kwenunula, era kye tukyafokasingako. No wanda waliyo n'abali mu NRM nga bakkiriziganya n'omulamwa gwaffe. Naye ate mu kayisanyaako mujjukira nti waliyo n'abalala bangi bajja ne batwerimbikamu. Era ne bagenda nga bakuunakuuna n'obukofiira bwaffe paka mu paliyamenti. Naye olwo lwatuukayo mwabalaba engeri gye beeyisa era n'engeri gye bakyeyisa. Naye ng'omuganda bw'agamba omukadde akwasiza wa? Salaamu alaikum. Twasemba okusinkana mu lukuŋŋaano olw'engeri bweti. Twali mu Eastern Uganda, twali Mbale mu Bugisu. Era nja kwebaza nnyo mobilization team, nja kwebaza nnyo office ya Dr. Kanabi, organizing secretary waffe. Tukoze bulungi nnyo ssebo, webale nnyo webalire ddala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.